Ekirwadde ekikambwe ekiruma mutabani wa Chosen Becky biranze ebyama bivuddeyo birimu Illuminati ebyo ne bisingakawo byenkuleetedde essaawa eno naye nga muzikirize mu ngeri y'enjawulo nsobole okubeera nga mbabuuzako abalabira mu ggwanga Uganda balinyomola ddala okubeera nga mugoberera Africa yonna okutwaliza ewamu anyongera okubeera nga mbabuuzako abaana balabira Saudi Arabia awo aba house managers mu Dubai, Jordan, Yemen yonna awo ku ddungu. Of course, big up on yourself. Nyongera okubeera nga mbabuuzako mu kyebale gyonna gye mutuusako engalo abalabira mu America yo mambuka neyo Maserengeta side eno yonna Canada ne side eri Europe namwe nyongera okubeera nga mbabuuzako bampisa Fahad Pro UG era nga gwetamu ekikigenda maaso wano tubeerawo n'amawulire nga bwegatambula mu ggwanga Uganda ne buli ggwanga yonna era nga gwe kyolina okubeera nga tokola kiri kimu era okumekisha nti subscribinga oleme okubeera nga osubwa amawulire ekikabo ekiti video bw'obanga ofunye ka notification awo beera nga oteekako ekigero likinga ate sharingirako abalala nabo basobola okubeera nga bamanya ki ekiriwo ssaawa eno era nga munzikirize mbaze wali wenatandikidde wa Chosen Becky omwana wa Chosen Becky ebbeera yongedde okubeera nga etabuka oba akatambi kano nga bateerewo bannaye simanyi naye nga ky'obumanyi embeera y'omwana eyongedde okubeera nga etabuka era nga bwetegereza olulimi lufaanana nga olutandise okubeera nga oluvunda naddala wano mu maaso wano ebintu byalinga ebyokusaaga Chosen Becky nga amuteekayo omwana ng'aliko oxygeni wuuyo atandise okumuteekayo nga asesema wuuyo akola atya omwana yennakozi aweddewo bannaye omwana wa Chosen Becky ekituufu ekimuluma tekirina kubeera nga tekitegeerekeka naye nga omumanyi social media yo etuulirawo era nga abantu b'enjawulo ku social media bongedde okubeera nga boogera ebigambo byabwe nga bwengenda okubeera nga mbikutirawo abamu kwabo bagamba nti ebintu bino eby'obulwadde eby'omwana wa Chosen Becky birimu Illuminati waliwo akatambi kagenda okubeera nga nkuzanyira mu maaso awo era nga ebimu ku ebyo bikalimu bagamba nti mu Chosen Becky gye yajja amaanyi okubeera nga yafuuka omuyimbi ow'amaanyi side Masaka nti ebintu byatandise okubeera nga byefuula era nga bino byatandikidde wa mwami we ne babeera nga baawukana bubi nnyo n'omwami actually si mwami we byatandikidde ku manager ne babeera nga baawukana bubi nnyo ne manager ekyavuddemu ne baawukana n'omwami we era nga wenjogerera ssaawa eno buli omu ali bibye Chosen Becky ali bibye ne Dictator Amiri ali bibye ate n'omwana wuuno naye ayongedde okubeera nga abeera bubi nnyo era nga ebimu ku ebyo bitambuzibwa mbu ensonga zino zirimu amaanyi ag'enjawulo era nga mbu amaanyi gano ga expirinze obudde bwe bamuwa okubeera nga afuuka wakabi mbu gaweddeyo oba obudde bwaweddeyo so ebimu ku ebyo byengenda okubeera nga tekuterawo awo ffe omulimu gwaffe okubeera nga tetukuyigira ne tubeera nga tetukutuusaako ekyo ekyogerwa ku social media era nga ffe tetubeera na side tukwata kukwasi tubeera nga tetukuwa ekintu era nga gwe obeera n'eddembe okubeera nga tosalawo n'ogamba ekyambazima kino kiboogedde kituufu oba kino kiboogedde si kituufu nga bwogenda okubeera nga obiraba awo ate abalala bagamba nti Chosen Becky ekyokubeera nga ateeka abaana be bambi ku internet jjukira Chosen Becky abaana be abaagala nnyo era nga buli dakika buli ssaawa akola nabo wali bu challenges obw'enjawulo ku TikTok buli wabeerawo akantu akapya ku TikTok awo akwata abaana be bonna ne babeera nga abateeka mu kamera era nga ebyama bivuddeyo abiraga nti waliwo abatamwagaliza batandise okubeera nga bayigganya abaana be era ng'omwana ono obulwadde mbu bumuluma obulwadde bwa kiganda ate saidi endala nkugambye abantu abamu bagamba nti birimu amaanyi aga Illuminati era ngenda kubeera nga tekuterawo akatambi awo naawe osobola okubeera nga obirabirako biki ebigenda mu maaso side eyo nabagamba comment section always ebeera open era ng'oyinoddemu okubeera nga naawe wandiikawo comment yo gwe ki kyolowooza ku nsonga eno omwana wa Chosen Becky ye ekyamazima embeera si ya mulembe nnyo ali bubi nnyo nkugambye bwetegereza olulimi lufaanana nga olutandise okubeera nga teruvunda naddala mu maaso wano omumwa omujjuddemu amabwa ag'amaanyi era nga bambi Chosen Becky ataddemu ssente empya n'enkadde Chosen Becky mukyala alinamu kasente naye olaba atuuka okubeera nga ayoza ku munye muganda wange omwana we embeera si ya mulembe nnyo ddala bagezezzaako buli kimu ekisoboka abasawo bakoze buli kimu kyonna kyonna ekisoboka okubeera nga omwana ono ajjanjabwa naye ekyamazima omwana embeera eremye egaanirira okubeera nga etegeerekeka so ngenda kubeera nga mbikuterawo awo likinga video sharingirako abalala tesobola okubeera nga tetutambulamu ffenna wena bankugireko Chosen Becky nina akatambi akalala kegenda okubeera nga nkuterawo awo Fifi the Queen alina kyagamba era nga akatambi ako tuula okawulirize go wenna eyandiyagadde okubeera nga ofunamu ekyokuyiga ogenda kubeera nga ofunamu ekyokuyiga so nga bwe nabategeeza nti wano ntekawo videos ne tulaba ne tunyumirwa ate oluusi ne nkuterawo ne videos endala nga mubaamu ekyokuyiga ekyokugibwamu era ne mu videos neza Chosen Becky oba embeera y'omwana wa Chosen Becky jjamu ekyokuyiga gwe nawe naateeka abaana be ku social media ky'obumanya ensi si nsanyufu
kitegewamu ssente Sheikh Ashraf era nga ono omusomi wa dduwa enamba z'essimu zibeerawo ku screen beera nga te omunoonyaako era nga gwe wena mu ngeri y'enjawulo gwe yendagadde okubeera nga te olanga bizinensi yo noonyaako ku namba y'essimu wansi ojja kubeera nga te twogerezeganya ku namba y'essimu 07 52182724 ojja kubeera nga te onfuna butereevu jangu tubeere nga tetukola bizinesi olw'okubeera nga tetugikuba abantu mu maaso ngambye nti anoonyako ku namba y'essimu 0752182724 ojja kubeera nga te onfuna bulungi jangu tubeere nga te twogerezeganyaamu esobole okubeera nga ate abantu tubatuusako bizinesi tugibakube mu maaso so gamba te obutambi buno ate oluvannyuma kumuwona muwulira mala mangi nyo temuvaawo. Chosen Becky gye abaana b'omu kamera. Chosen Becky lekeraawo okuteeka abaana mu kamera. Abantu abasinga kye bakomentinze mu comment section ya video gye nakoze ekiro ekiiso kya ddala Chosen Becky Ivo ai iziriyo ku mutala guno abantu tebaagalizaako yadde n'omulundi n'ogumo. Bantu bakuwa amagezi gamu Chosen Becky gy'abaana mu kamera. Abaana bajje mu kamera bw'oba oyagala emirembe. Gw'olowooza lwaki Dokita Alima takyateeka baana be mu kamera? Lwagaaso g'abantu abali kuno. Abantu balina agaaso agabi. Balina emyoyo emibi. Bakulamirizaako ebintu ebibi. Chosen Becky gy'abaana mu kamera. Gwe tolaba mina buli ssaawa bwakweka omwana feesa abantu obutagiraba. Abantu bakulaba osusa okusanyuka. Osusa okulinnya ennyonyi wazifuula bugaali. Abaana basanyufu banyirira. Osusa okutrendinga. Kati nga lwaki oli takubira omwana ettalo n'alikuba ku mufeesi mu kutama? Chosen maama gy'abaana mu kamera. Nawulidde abantu bayogedde ebintu ebyenjawulo abamu nga bagamba eryo ddogo simanya bakoze biki simanya omwana bamukubye ettalo babadde bangi abayogedde abalala nga bagamba mbu kitaawe ebya kitaawe nze sibimanyi naye abalala bakugambye mbutwala omwana ewaabwe oba biki ebyo story sigimanyi just nagiwulidde abantu abasinga nga banyumya mbu omwana mutwale ew'ekitaawe biyinza okuba nga nabyo byakika mbu bijja kuttira omwana ebyo nabyo nabiwulidde babyogera lwakubanga nze anyways sikisapootinga omukazi otobye n'omwana wo ate simanyi omutwale ewaabwe ewa kitaawe wamma nze kimu kyesobola okugamba jja omwana mu kamera. Abantu bawono balina oguuso ku mutala guno abantu baloga. Sibi ebifaananyi byaffe ebyetimbye ebijjudde kuno. Oli akakuba screenshot n'agenda n'akagiramu n'akajjamu ekifaananyi n'akatwala ne bakuba ettalo naawe n'oliwuliramu. Naye wamma Chosen nze ngamba wandijja abaana mu kamera abantu abasinga kye bagamba naye kirala wabadde wabagamba mbu omutwale ewa kitaawe ezo kyo kisiinaako idea naye ng'abaana banaye si kirungi okubateeka mu kamera ku Uganda y'ennaku zino. N'omulala gwendaba gwe bagenda okujjira October Ferry gw'oli ku warning. Obwana busajja bwattu osuuba obuzunza busekera mu kamera naawe n'oli ku warning. Nawulidde abantu mu comment section abakwogeddeko. Baswiti mugamba mutya Fivida Queen mukyala nsubuga wano ne series zaffe ez'emikolo n'ebizibu ebibeera mu mikolo. Kaakati nno gwe ngenda okunyumya ngenda kuddamu ekibuuzo ky'omuntu omu eyambuuza lwaki ku mukolo gwange nagemesa baana balenzi baganda bange balenzi n'enfuluma ne baganda bange era balenzi okusinga. Olina mbuuza n'okumbuuza wamwe teriyo bawala era tolina mikwano. Kati nkuddamu olwaleero bwe nali nnyingidde bukedde mu 2009 baakalasine seksi yange nayingira ekibiina ekisevinga bino bakola ebibiina omanyi abantu batandika okusevinga tutandikiramu ebibiina ne muwa gundi ssente doli ne muwa oli. Nayingira ekibiina sako mwe namanyira abawala omu ku bo yakola omukolo. Omuwala bwe yakola omukolo yatuyita
nga bammemba era bakyaliibe era mu kutuyita n'atugamba tujja mubuulizaako n'atusaba okujja ne gomesi n'ekiteeteeyi. Twagenda ku mukolo eggulo limu, that's the evening before the mukolo. Twatuukawo ewaka ne batulaga rooms. Tetwasula mu rooms, nze ntya n'ensonga zange ali saasula mu maka g'abantu naddala nga sibamanyi. Ne tuddako tetwasulawo, twali tulina we tugenda okusula era twabeerawo ne tukuba n'akasiki naye twaleka akasiki kakuba ne tugenda. So bwe twagenda okwebaka ne tudda ku makya, twaleka omutimbi asibye tenti ze nga ziyimiridde. Ng'omanya abatimbi bateekayo tenti, n'amanya nti nja kukola final touch ups in the morning. Nga n'abafumbi balina tenti yaabwe wansi batandise dda emikolo. Kati bwe twava kasiki ne tugenda twebake ne tulekawo awaka nga buli muntu musanyufu waka watambula bulungi. Tugenda okudda ku makya twakala ku ssaawa 12. Ffe abaava eri gye twasuze, ffe twazuukusa abatimbi nga tenti zonna ziri ku ttaka. So everyone was like, kati lwaki baabijjeeyo? Maybe balina ensonga zaabwe. Ne tuzuukusa abatimbi nga onyeenya omuntu. Muzuukuke bannange, obudde bukedde, bannange obudde bukedde. DJ ku kidongo yali we yeebakira. Kati kye tutaakola, tetwagendako mu bafumbi because literally we had no reason. Tetwalina na kirowoozo nti tugendeko mu bafumbi. Nga tuyingira mu nnyumba, omugole nga yeebase, nga buli muntu nno yeebase ebintu azifu oka twali kigenda kubeerawo. Nga tuzuukusa nga basituka nga omutimbi mukazi ng'abuuza bannange ate ani aggyeyo tenti. Nga tumugamba nedda tuzisanze bwe tutyo. Era y'ensonga lwaki tubazikusa nga twagala kumanya lwaki mwaggyeyo tenti ng'ate temunatandika kutimba obudde bugenze. Omukazi n'agamba nedda. Twataddeyo tenti, yali asibye tenti nga nnyingiko. I think there were like over 6 or 5 tents. N'agamba zino tenti twazitaddeyo. Ebimeeza bino keeki webeera biki nga byonna baabitaddeyo, buli kintu bakipositioninze mu kifo kyabyo. Naye nga ku mukolo guli whoever came yatimbulula n'ayambula tenti n'apangulula ebyo ebitebe n'akwata n'abiteeka wali obutebe bwe baali babutuuzizza. So ng'azifa omukolo gulinga ogwawedde nti batimbulula bakola ki? Bagenda. Omukazi n'anyiigamu kaawo n'agamba anyway, n'agamba baana twongeremu ku maanyi ne batandika okuddusa ebintu emisinde timba ate ddamu biki. Dijje twazuukusa muzuukuse. So mbuuza dijje twamubuuza ffenna not me as one. Ng'omugole abuuza bannaye akasiki wakavuddeko ssaawa mmeka? Omulenzi agamba oba ku ssaawa nga 7 kozi ffe twavaawo nga 6 awo wa kitundu. N'agamba 7 kitundu. Ndowooza wenkoma okujjukira. Nga tukivaako nga batereeza tetwagendayo wansi mu bafumba. Batereeza ennyumba badduka dde eno dde eri. Kati okuva we twayingira omugole amaze okwetereeza anaabye ayambadde amukolako enviiri ne make-up baasula ku venue. Yasula nabo mu luumu omwo. Kati atandika okukubira omwogezi gwe owa sayidi ye. Bannange oliwa, bannange oliwa, bannange oliwa. Omusajja n'amugamba ntuuse. Ng'omusajja abula bubuzi. Mpaka omusajja bwe yagamba bannaye, I think there is a problem. Oba munsindikira omuntu nze ekifo kimbuze. Nze sibulangako bwe nti nga ngenda ku mukolo. Ne basindika muganda w'omulenzi n'amukima. Ne tubimma amazzi. Munanga abakonga batuuka omutimbi yatuuka omwogezi yatuuka leeti kubanga abako baali bamaze okutuuka ku mukolo. Agamba naye munsonyiwe kantandikirawo nk'aguvuga era baali bafunye omuntu omukulu ku kyalo to improvise nti oli waana amusangira. So atuuka abako baali bamaze olwedde okutuula ng'ateekinga over omukolo nga bavuga mukolo nga gugenda mu maaso. Baba bavuga omukolo gugenda mu maaso bwe tukizuulira nti emmere yakonye. Emmere y'omukolo nze siranga ku mmere ya mukolo ngo yonna si mukyere si ki nga tekuli kiyidde. Kati bano bwe beebaka eno, whatever happened to them happened to bafumbi as well. Kati bano baafuna ababazuukusa.
abafumbi twalwawo balowoozaako. Ndowooza omuntu maama w'omugole yakkirira mu bafumbi, senga teyakkirirayo. Maama w'omugole ye yakkirirayo mu bafumbi eri wansi gye bali. Ndowooza ku ssaawa nga 3 oba 4. Essaawa abo abafumbi baba banyiga mmere. Actually baba baginyize dda ku 12 nga bali ku nva touch-ups zisembayo. Mukwano ng'emmere yakkonye gyonna emiwumbo, simanyanga biki, nsujju, paniki n'esooka ebeera awo. Kati omwogezi ne bamuyita n'agamba nedda tukole bwe tuti bafumbeyo emmere, omiwumbo nga gyabako. Ebisigadde by'abantu bakole omuceere omulala tunaabirako. N'emiwumbo gye baateekako gyagaana okujja. Maama w'omuwala n'akutuma emmere because wano yali yanoba mu maka yayawukana n'omusajja naye nga gano siga emaka naye nga yabeerako n'omusajja mu bufumbo. Omusajja ndooza n'azimba amaka n'adda awo wetwagenda okukola omukolo. N'abagamba manyi katutumye emmere cause this is too much. Ne batumya emmere, omuwala yatandise okaaba, manyi abagole batya mangu. Maama we namugamba no, I'm going to handle. Ne batumya emmere, tetwali wala nnyo ne town. Ne baleeta emmere from which hotel I don't know, naye ng'emmere already eyidde. Gwe mukolo gwe nasooka okulaba nga tekuliko luwombo lwamuko kuba baleeta buleesi mmere, matooke, ennyama, muceere because obudde waali tewali. Omwogezi ajjanga gamba omugole, actually omwogezi bwekyo emisinga kyaffe yagamba omugole nkusaba obeere mu kisenge kino n'abantu beweesiga bokka abanaasobola okukuuma ebintu byo omukolo tugumale because I don't know what is happening. Fera ne tutunuulira omwogezi era ne tumuvaako n'agenda. Nange tuwato tudde omwo tugenda owulira ebweru oluyogaano nga omanya ennyombo za family zitaggwa. Senga w'omugole yasitula olukyookaano ebweru eyo. Yali akwasengawo ensonga n'ayomba ne maama w'omuwala n'amulangira waleka muganda wange leerererere oba baava ku ki. Maama yalina baganda be ne bakwano be byajja nabo nga bakoowu bulungi. Ne bamugamba tukole ebyaffe. Ne bamuviira kubanga baagezako okululaninga omukolo okuva obuzibu bwe bwatuukawo. Mmere ekonye, emmere y'omukolo yonna. Ne muceere ne baguddamu ne bagufumba bufumbi ne gugaana mpaka we batumya emmere ya hotel nga bwe mbagambye. So kati we batumya emmere ya hotel banoonya emmere weetuukira. Banoonya emmere weetuukira. Munnange bagamba tugituuzeewa ku luno bagirako n'aba security okukuuma mmere na byakunywa bya mukolo. Amaka gano gaalina effumbiro eddene. Omanyi gano amaka gabeera mu byalo naye nga oba out of town. Naye nga gaalina effumbiro eddungi eddene gwe bazimbamu ebyoto. Mwalimu effumbiro nga mulimu ebyo ebyoto ebyo ebizimbe. Ne bagamba kati emmere egenda mu bako. Sinsi kuno kuliko oluggi baggulewo. Tuyingizemu n'emmere yaabwe ebeere muno for protection. Kati we tutegerera ensonga yali eyombya senga ne maama kusaba kisumuluzo bamugulirewo effumbiro atuzeemu emmere. By the way, it was fun. Omukyala yali mu maka teyatulaga ku mpisa mbi. She was very okay. Nga ayamba nako mbana ngi mwetaaga kino ekyo kiri wali nga ali so cooperative. Simanyi oba yali atimininga oba yali apretendinga. I can't judge her. But for that, kye nalabako, she was an okay woman. Era senga yali ayomba temuggulawo omukyala kyava jja n'agamba naye mukwate ekisumuluzo. Oluyombo olwo lwatufulumya nno ffenna n'abaali mu nju ku mugole ne tugamba naye kikikyo. Era baayambibwa nnyo nti ebiseera ebyo TikTok teyaliwo singa twabenjeeza dda kuno. Munnange nga bawa maama kisumuluzo nga baggulawo. Kati we baggulawo senga yali avuddewo agenze nga bagamba nze nafumbidde abako bange emmere mwe muyiyize abantu abalala kuba yali senga ow'ensonga. Era we baamukyusiza mukwano gwa maama n'abeera senga ow'ensonga. Tuli mu bikolobero biri mu mikolo nambaga. Baggulawo effumbiro senga lyabadde akayanira obutaggulawo ng'ebyambyone senga yabikoledde mu ffumbiro. Buli kyatuukawo kyonna senga yakisibira mu ffumbiro omwo.
linda paati ey'okubiri omanye bikisenga bye yakola.